kati Bajjo mbovudeyo mbolumirwa nnyo abantu gwe muzimu gwe Bajjo muzimu gwe ovudeyo mbolumirwa nnyo abantu wano tukera ku makya ntukola zi video Lumbuye nakola video Kojo Mugezi nakola video ani nakola video buli omu nakola video lwaki temuzisala mune muziraga abantu era musala mu video ya Bajjo ne mugitambuza buli wamu to every platform busimanyi Bajjo mumanyi how long did Bajjo abuse our principle nga buli naku ku makya Bajjo akera ku Bobiwine ku muvuma ku disrespecting na disrespecting abana na disrespecting omukazi na manyira buli wa family ya Kyagulanyi Badax vibes bali abali abasajja batu abatavanga wina akola statement ya politics bunana abavuma bonna navuma banyina ba Kyagulanyi navuma buli omu ngerokera ku machambu simanye Bajjo akoze video gitambuze Bajjo ekisooka bagwa okuva babajjako Facebook accounts zaabwe tebakyalina platform kwe bayisiza bubaka kyemva mulaba nti Bajjo ebyekisibe nabyo abadayogera Bukedde TV ebadde ebiteeka ku page yayo mumanyi lwaki talina wala wayogerera Bajjo talina platform wayogerera kyemva mulaba nti baseguya aba Bukedde TV abo bakwatagana naye nti ebintu byakola bu clip bwe bakola ye recording ne babuteeka ku page ya Bukedde kubanga tekyalina mulaba Nika tate febe nyini faba yo mwe promotingira omusajja yavuma principal waffe buli lunaku omusajja yafuma nga ate si kuvuma yogera ku bya politics kubanga Museveni we ngamba nti Museveni saba bandi mu abye sente kituufu abye sente Museveni saba bandi mwe alese nepotism mu Uganda employing abantu be kituufu ne omwana atandika ovuma Kyagulanyi ebyekisiru ebivumu ebyekitumbu simanyi biki ngolaba Bajjo avuma bintu binyiza bya kisiru tali kuleta ideas ali just he went personal on Bobiwine tulinganga bamususu utakati tumusasanyiza ku buli page seba atubulire tribalism nga weri mu Uganda yakirabye jjo Bajjo kyogamba Bajjo yategedde jjo nti Kasayija abadde mu kifo ekyo Bajjo yategedde jjo nti byabasayija yali mu kifo ekyo ekyagundi ekyamakomera Bajjo yategedde jjo nti gundi Mutebire ya Governor Bank of Uganda abadde takimanyi nti Mutebire is now senile takyamanyira byakola naye ye governor because gwe bayitamu ne balondaringa sente to the country Bank of Uganda is approving and bakabasaka ku account yabo tukyamuse fenna tuli excited twelabidde nti Bajjo yavumako ne principal waffe Bannayuganda mutama oyo omusajja takyalina waayisa bubaka bwe ebyokuvuma yabivuma ne babikowa omanye ekivumu ovuma ebivumo buli lunaku kiringanga mukwano gwe fulufiga yavuma ebivumo bye buli lunaku abantu ne babikowa ne babanga tebakyabifaako nga biri nnomo kati Bajjo naye yavuma n'atuuka ne biggwayo n'afuuka useless okitegeera n'amanya nti kati nkomawo ntya mu media kati Facebook we yabajjaako ne badisconnectinga because of their words ne bakwatagana ne Bukedde TV ne batandika okuyisa agabozi gaabwe ku Bukedde TV page ya media house namba Bukedde nekwata page yaabwe nejiwa Bajjo ngeteka ku kasasiro wa Bajjo gwayogera Bannayuganda twanywa ki mu bwongo bwaffe waliwo abantu besitajja kusonyiwa mu Uganda sijja basonyiwa nga tinebe tunakyusa nebe tunayingira mu Uganda empya nga sijja kusonyiwa nga gukugamba waita mu politics notekawo hatred eri y'amaanyi notandika okwa-abusing omusajja atali munaku Kyagulanyi wasn't broke to come into these things Kyagulanyi yajjira ffe abaavu Kyagulanyi yajja ku lwaffe basirumwe muzuukuke kati nange ngenda bavuma buvumi kubanga sina kati nkole ekimba how should I tell Ugandans to understand musaze mu clip wa Bajjo mu butambuza buli mwagala views
mwagala views mutekeko kale mama mwagala views mutekeko mu playing music wa president wa fokuba yatandika okuyimba we shall gand watch our pages in Uganda desperate for views temulina following you're fighting for following musale music wa president mumutekeko tumuwulirize we shall listen to that music wemba temulina bya kutenga ku page wamu Bajjo yavuma Kyagulanyi every single day. Every single day. Nga musajja akerera ku Bobiwine buli kumacha buli lweggulu omusajja akerera ku Kyagulanyi. Nze ngangera ku macha nga mpaano oyo. Ngangera ku macha nga Bajjo simanyi mugezi nnyo. Bannayuganda mulekerawo okutijja. Bannayuganda mulekerawo tumanyira. Bannayuganda mujjukire kozi gye tuliko. Kozi yakwejjako Ssaabavandimwe ne bakyalibe. Bajjo omusekeeterezi. Museveni Ssaabavandimwe agezezaako kutta Bobiwine different times. Nga tebakola nina ripooti wadde. Bobiwine yajira fa abanaku. Bobiwine teyajira bamuhozi. Bobiwine teyajira baani abashaija. Bobiwine teyajira bakasaija bamatia kasaija no. Bobiwine yajira fa abankuseere. Aba feeling that we deserve better for our country. Abasuubira nti ebintu betulaba around East Africa. Abantu byetusuubira betulaba ebweru wa Uganda nti mu Uganda bisoboka. Abantu bayine endowooza yawukana ne Museveni nti obubi wa ssente ng'olesa abantu babundabunda bali bubi nti it's not the way to go. Fa bayine endowooza endala nti Uganda can do better. Fa bayine endowooza endala nti n'omwavu n'omunaku n'ataasoma naye asaanidde. Kyagulanyi yajirira ffe. Ne kati bw'oba oli eyo oli munaku ng'oli Buwarabu okuba kyeyo omanyi nti nva mu famire ennaku tuli baavu ewaffe. Wobuli ngo chimanyi nti familia mwete mpaking nko motoka mu lujja, which is the majority. Nze nchimanyi 80% of the population in Uganda motoka te parking nko mu lujja oba ya jjajja oba ya kazini oba ya njajja yafata guze ku motoka tata yafata guze ku motoka nawe ogenda kufata guze ku motoka muli bannako abankuseere. You should be focused. Nve mbye ekisiru bya Bajjo byatandika otubuzaabuza. Tumanye ekizibu kya Uganda Ssaabavandimwe Museveni Kaguta Tibuhaburwa. Ye Ssaabavandimwe. Kyekizibu kya Uganda. Oshitege. Era nga we've spoken here time and again. Nti Museveni ekyali Rwanda kijja kuba kitono mu Uganda. Kijja yitawo. Kubanga muzulezi okubelievinga. Nokuyingizamu family estali nzibi mu spreading the hate. Kubanga temwaga Ssaabavandimwe tayagala kuvaayo kwogera nti petuli Banyarwanda tayagala kukyogera ekyo. Era Museveni obo yagala mugula ko lutalukera ku macho mugambe Munyarwanda. They feel bad, which is not a crime. You should be proud of where you come from. You should be proud of where you come from. Museveni awulira byo kyogera nti mwava Rwanda kale tugambe mwava Rwanda mwafuka bana Uganda fine. Nenga musigala muli Banyarwanda. Muli bavandimwe. Ostege. Ugandans are loving people. Naye bagenda kwekyawa. Ugandans bantu bakakka mu bantu bategeera. Ekizibu tukina kimu Ssaabavandimwe Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. That is the only problem of Uganda. Tewali kirala. Kati yerimbise mu Banyankole. Kati bajja b'emitwe emitono be batandika okutambuza rhetoric y'owekisiru. Nenga bali Banyarwanda just berimbise mu Banyankole. Banyankole ya Ugandans bannayuganda bannaffe. Okitegera. Gende Bunyankole wana abantu banaku. People broke.
People are living in miserable lives. Abantu bali bubi. What's the game? Bajjo, let's have some sense. Bajjo avumye Bobiwine, Bajjo akerera ku Bobiwine, Bajjo chaya munywera ku Kyagulanyi, Bajjo akerera kuvuma Bobi buli lunaku. Era we bajjako kipeji kye nenziso ekikowe nengamba bane mukama katono tutasiza. Era ne batakomaawo. Bukedde TV netandiko mu platform. Nga bamuwa page yawe ne batekako bu clip bwe wa recordings. Osobola okwogera ebigambo Bajjo byayogedde n'osula mu nnyumba yo. Ku mulembe gwa Museveni ono awamba abaana, awamba Sky Soldier. Sky Soldier Munyankole. Sky Soldier Munyankole is one of our brothers. Very young man. Kali 20 years. Kali mukomera. Kasikai kana kato kali mukomera. Kanyankole. Apollo ariho. Abawereza no ku the updates online page Munyankole. The problem tujimanyi bavandimwe. And those bavandimwe tubamanya batufukidde tabu. Ne saba bavandimwe wabo Yoweri Kaguta Museveni tibo habu. Okitegera. Omusajja bavumye Bobiwine. Ebigambo byempulidde Bajjo tosobola sula mu makaago leero. Alina okubanga ali ku iso. Mu basement bamunyiga buli maawa. Don't be fooled. These are Museveni's psychophants. Bano bamusuutire ne bagamba kati katuzindikeyo kino ekyomutwe. Don't be fooled. Those are Museveni's psychophants. Bamusuudize eri. Ebigambo Bajjo byayogedde tosobola byogera nsula mu makaago. No. Si mu Uganda gye mmanyi. Si mu Uganda gye mmanyi nga Sky Soldier, nga Bobby Yanga, Omunyankole yasalawo, nga is a threat to Museveni's government. Nga Bobby Yanga, Omunyankole yasalawo, is a threat to Museveni's government. Omwana, omuntu anasobola... Okitegera? Omuvandimwe Tibo Habura Yoweri Kaguta Museveni is the problem. Saba bandimwe Yoweri Kaguta Museveni is the problem. Okitegera? Kali mukomera Kasikai 18 years. Mumanye mutya nti Bajjo yakomyewo kufuna kachi popularity kano nga aina ekizibu kyagala okukola one of our members in the camp. Bajjo ebigambo byayogedde leero. We batamukwata in a week's time. Over in 2 days. Mutekewo amaaso abiri. Kankiddemu. Ebigambo Bajjo byayogedde leero. We batamukwata mu nnaku 2. Oba mu week emu. Ne bamuggalira. Ne bamutwala ekitalya. Awo mujja kukomawo mumbuulire. Mujja kukomawo wano mujja kumbuulira. Nti Bajjo ebigambo byayogedde ku nnaku gunte bamukwata nako. Museveni saawa zino n'owoogamba obugambi mbu teyawangula. Akuggalira. Kyovula President of Robert Kyagulanyi Ssentamu yamuchallenge nga n'aleeta DR forms n'aziteekawo. Bannamuliro ne bazikuba ebifaananyi. Museveni n'agamba banzi baneetaleeta DR forms. Aclaiminga nti baneetaleeta DR forms. Okitegera? Museveni okugamba obugambi nti yawangula akusiba. Nesiba omusajja n'atuuka n'okugogera simanyi Museveni, simanyi biki, simanyi Katribe kamwe, simanyi biki. Kubanga bino biri planned. Bino byonna bisetingireyo. This is architected in those doors. Ba architecture bali eyo. Okitegera? This bino byonna kano ka matrix bakakolera eyo. Ndikatika Bajjo genda oyombe weekabye werekanye simanyi biki Mukama Katonda taata biki nze ndi Muganda biki kyokamba wakajukira nti oli Muganda gwe Mukasa oli Ekyagulanyi. Era Jozi Jakana yagambye mboyo bamwita Mukasasa simanyi Mukasasa musajja oba mugwere simanyi biki kyokamba sebo wakajukira mu gwe Mukasa oli Ekyagulanyi. These are fools. Avumidde omusajja okumala emyezi 3 buli lunaku
Sasa no tuvuddeyo mu simanyi ye Bajjo, simanyi ebiki. Bana Uganda twebereremu. Tulowooze. Tuyiga okunyigako. Tuyiga okubeerako n'obusungu. Si kubuukira buli etokota mutubuukire. Nze Bajjo siri kusonyiwa. Bajjo siri kusonyiwa. Kubanga nechaliwo gwosinga okurespectinga yakukubira essimu n'akubuuza lwaki ovuma omusajja. Oyo gundi. Ani? Ono mukwano gwono gundi. Ono wekikofiira. Abitex n'amukubira essimu n'amugamba lwaki ovuma omusajja. Musajja lwaki tomwesonyiwa? Why don't you talk ideas? What do you have for the country? Omusajja tomuvuma. Bajjo nasigala nga avuma Bobiwine. Even after chaliwe Abitex mfanfe. Kubanga Abitex wali, Abitex tolaba nti bagamba mbu simanyi Abitex bichi befu mafumba simanyi siba mukwano. Abitex chali yako Bajjo chali yako. Ne olaba Abitex chaliwe teyamu respecting teyamuwuliriza. Nasigala nga avuma Bobiwine. Muza checha mubagudde sawa zino kubayo mbu simanyi agamba gwe mukasanze kyagulanyi. Muza lwacha bayo gerebyo. Mbu nkimanyi nze mukasa oliye kyagulanyi. Why now? Why now? Lwaki kati? Kubanga bakimanyi nti Museveni tagenda kuba presidenti. Bakimanyi nti oli kati former president wa Uganda Tibuhabulwa Ssaabavandi Yoweri Kaguta Museveni. Bakimanyi nti kati ze former president. Bakimanyi. Bali basusi ba amenvu, bali babazi ba bisawo. Bali babaza bisawo. Kubanga bakimanyi nti Victoria fe bana Uganda bagenda jijjayo. Bakimanyi ekyo bulungi. Babala bisawo. Babala sente. Era bakimanyi nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kulembera Uganda. Former President Timuhabulwa Yoweri Museveni ayewagamiza mu kulembeze illegally. Bakimanyi tagenda kuba president. Era dakikabiri abadde ayogera ku bisawo bya sente. Dakikabiri abadde ayogera ku bisawo bya sente. Dakikabiri abadde ayogera ku bisawo bya sente. Feje tufuna akasente akeyagaza. Tufuna akasente akatumala. Akali fair enough. Ngosobola sasula ba manager ba banka e Uganda babiri. Omwezi ngosobola sasula ba manager ba ngosasula manager wa DFCU, ngosasula ne manager wa Diamond Trust Bank. Jitukolera. Ni we sacrifice the best netugamba nja kufisa 1 hour. Nzije ku the updates online page. Mbuse ko bana Uganda njogere ebintu bine bituluma. Ne kati omusajja abadde asiba wasali musale. Bajja abadde asiba wasali musale ngo vayo ngo gamba muno cha mbusimanya jukide mbuye mukasoliye Kyagulanyi. Bajja abadde asiba nga wasali musale buli naku ne full figure. And we are trading his lies all over social media. Ostegere. Sebo ye yasaba omuntu ale kitalya. Mbu muntu ale kitalya. Oba ayinza okubagana kutwala butwa kitalya kutta abantu bape mu komera. Ani yali yesabidde komera. Nze nayingira ko prison. Nenyengira prison nempuliranga ense kutamye. Ngense kutayinga bakulundanga kana kato. Nakana kato sobola kalundanga balunda abantu mu prison. Baba fulumyaka ebwerwa mu compound ya prison. Imagine in the prison there is a prison. Baba fulumyaka mu compound ya komera ne exercising mu joints za mwezi gume ne bazayo munda. Era omuntu akwagalize komera bamubi. Bajjo sebe komera yali esabira on live camera. Mumanya mutyato bayagala gende okuwa abantu bafe butwa. Nga bamwadde obutwa ba Museveni baani Tibuhabulwa baani bamuhoze bamwadde obutwa twalira abana bafe mu komera. Bana Uganda tuzukuke twebereremu. Let's have some sense. Omanyi otya nti babba jagala kugenda kutta bali kujikwata mu video storage. Mundaba bulungi munfuna. Munfuna. Kansoke nerabe wano bankwendi. Ndaba video sumagira bwe komawo.
bagala kola kibana abavandimwe abanyampi kandoba video ekyali kokuno eyino kweli ekya running basebo ne banyabo Bajjo doesn't wish good for people power and national unity platform. Bajjo and full figure and basajjami bitoke, they do not wish good for the national unity platform. They do not wish good for our leader Robert Kyagulanyi Ssentamu. So whoever is there sharing all these things that have been running around, Bajjo's stupid ways simanyi tribalism mubichi. President waffe mu campaign yatugambanga nti Museveni try to divide us with the tribal sentiments. Nebigana. Museveni naleeta obubadi bwagamba musimanyi abasiramu ba ADF simanyi bichi byagana. Museveni always wants to create a line okumenyamu banna Uganda. Naye nga mujjukira bulungi nti full figure yagobebwako embalala. Full figure yagobebwako embalala. Gwe bayita presidential advisor. Just nti banyambala tebasobola communicating nga direct ku Museveni twakukoowa. Ninga nabo bakoowu. Okitegera. Kati Museveni akiri abantu egasse. Kati aleeta Bajjo mbusimanyi ajjukira mbunze Mukasa. Era Bajjo litoriki ojuli ajolekeza abanyankole. And I'm convinced 90% nti at least buli family e Uganda erimu munyankole yafumbirwamu oba yawasaamu. I'm convinced beyond doubt. Believe me you. Buli family e Uganda mulimu munyankole yawasaamu oba yawasibwamu. Kati Bajjo bino byatambuza bya kisiru. Yakajjukira leero mbuye mu kasoliye Kyagulanyi. Yakatugule ebyo kisiru bye. Bajjo nebo vayo no gamba mbu simanyi gwe Mukasa simanyi gwani Bajjo sikwagala. Bajjo newe weita Mukasa newe weita Ndawula newe weita bichi newe weita amanya g'emizimu gonna sikwagala. Sikwagala. Kozo muvubuko yavuma Kyagulanyi Robert Ssentamu. Nga tomanyi nti oba Kyagulanyi nga kugamba nga mpulya Kyagulanyi atu sacrificing debinji. Nampula Kyagulanyi atukwatidde omumuli beyond any leader that we've ever had in Uganda. Nga buli omu yegomba Kyagulanyi. Twali New York omusajja n'atusanga mu Zimbabwe n'atugamba man I was so inspired by that president of yours Robert Kyagulanyi Ssentamu. Zimbabwe. Omusajja nga mu Zimbabwe n'atugamba kanterezemwa. Omusajja nga mu Zimbabwe Natugamba brother, I'm so inspired by Bobiwine. Zimbabwe. Natugamba era is going to run in the next election because of Bobiwine. Agenda running up for presidents. Akolera ku UN, United Nations General Assembly, headquarters zao. Natugamba because of Bobiwine ali inspired. Kubanga omusajja yava mu ndongo ye just in a period of 3 years. Nafuka presidential candidate w'amaanyi ayogerwako ensi yonna, ayogerwako mu Africa yonna, Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine. Nga Bajjerinyawo terisala na Kiyira. Bajjerinyawo terisala na Karuma Falls. Bajjerinyawo terisala Lubigi. Nga nayo ngoda ku Bobiwine yovuma buli nnaku. Gwenyawo terisala Lubigi. Likoma mu Lubigi na Kiyira. Ngoda ku Bobiwine ngomanyira buli nnaku. Do you know Bobiwine? Do you know how heavy is Bobiwine? Omanyi abamaanyi Bobiwine ba meetings abakabi. Nga gotona bana ku meeting nga second Gilbert second nga tasowa na meeting nga go commit okumiti nga Museveni mwagenda abantu 50. Bajjo Jackson nga ina appointment ya kulaba Bobiwine. Who are you Bajjo? Wakera ku machana vuma Bobiwine for 3 months. Gwaturaga sasu nombo lumirwa nyo Ugandans to liberate themselves. Are you stupid? Jesse Jackson naka na akola appointment ya kumitinga Bobiwine yeka. Nga gwe ne second asobola akola appointment ya kumitinga bwomu. Ne second atamala googera okumitinga Bajjo bamala wera abantu nga asatu. Nagamba yekale. Wadde simala googera nya kujanjogere. Tosobola funa single appointment. Go weka ne second atamala googera.
Where did Jamu Chagulan? Do you know how many delegates here in America he has met? Igwe Bajjo gwe dobanado gwe. Saino kabira bisawo buli kasera mu video ndabika video buli kasera nga ayogera ku bisawo ebisawo buli kasera ayogera ku bisawo obwongo bwe buli ku sente. This is beyond money. This is about revamping the livelihood of Ugandans. Tulabenga buli household esobola okweyimirizawo okwerabirira. This is about changing our country for the better. Kyovula Museveni yagenze na kuzika Magufuli. Kubanga Magufuli yabawa challenge ya amaanyi nnyo nga ajja kuswalirayo. Museveni nga ajja kuswalirayo. Nti Magufuli yaba challenge ngati myaka 5 omusajja yaziba zi gauge railway. Pipeline eri kumpi kutuuka e Bunyoro ye Museveni tanaba na kutandika kufulumya Uganda. Sente bazibba. Museveni yasolina okugenda zizika Magufuli kubanga Magufuli yabaswaza nnyo. Myaka 35 mu buyinza. Azimbye amalwaliro. Ataddeyo zi surgery gundi machines bichibi cancer machines byonna bili Tanzania. Buli kimu regulating za buli kimu. N'omukazi Samia Suluhu yakabeera mu bukulembeze ennaku 5 yatuukiddewo n'agoba omubbi nga auditor general's report emaze okujja. N'agamba simanyi wa poti n'amugoberawo saawa eyo. Negwe Museveni n'omanya nti abasajja bbye leero. Luli Kasai jabbye, luli Andrew Mwenda babbye, lwabo gabbye, mukazi wabbye za radio, mukazi wabbye eza waka abana bagenda soma mu COVID. Gundi yabbye eza gone za COVID-19, gundi yabbye zenzige, obeera nabo mu State House bulina ku cabinet meetings. Nalabye n'omwana Gadena just mu State House naye mwamubye sente ze. Gadena wo mu State House naye mwamubye. Naka kalimu lwako bamwita Kivumbi Isima, naka kalimu nako mwagala mukateekemu wammwe. Akokusawa mu State House. Can you imagine? Just being Gadena go slashing around the State House. Nezo sente mwaziba. Nawe mwagala kumujjawo Kivumbi kyovula abamusibyeko emisango musajja atwanonya kawogo. Lwakuba ye Kivumbi bagala mujjawo. Era bateko subcontractor. Ninga 30 million per month. Omwana zabadde akwata n'agabirako bakyaliwe ba fellow gardeners. Just Gadena mu State House. Nga bamwita Kivumbi. Era omwana yayogedde n'agamba nali ngoye nga njagala kufuluma nziruke nfulume eggwanga pressure empitiddeko. Ne bankwata. Omwana agambye mpulirinze okumitinga na Loiso mba nnyonnyola ekituufu ekyaliwo Bagaanye okumumitinga. Mpulirinze okumitinga Nakalema mba nnyonnyola ekituufu ekyaliwo Bagaanye okumumitinga. Bamusulera ye mu kusajja atu mu katego. Okitegera. Babbye buli kimu. Kyovula teyasobola genda zizika Magufuli kubanga Magufuli challenged so many African leaders and Museveni was number 1 on the list. Someone coming in just a few years. N'akyusa ensi ye bw'atyo. Just 5 years and 5 months. Myaka 35 omusajja myaka 5 ensi n'agiteeka mu middle class. Never approved by the World Bank nti Tanzania saazi no bali mu middle class income. Myaka 35 muli mukubba bubbi buli kemulaba kamwe buli kemulaba mubba kati Bajjo lwakuba tebamusasudde zizeze ebisawo tebamusasudde za kuvuma Bobiwine kati mbuyeekomyawo. You had contracted him okuvuma to disrespect Bobiwine for 3 months. Ne sente zazze. Kyovula dakikabira ayogera ku bisawo. Ebisawo byange. Ebisawo. Simanyi gundi afune ebisawo. Gundi afunye ebisawo. Because you think about money. Money is not everything. People want services. Abantu bagala education ennungi kati deliberately Museveni yateeka mukyala we mu education. So that education in Uganda efiira ddala. Tubeere na bisasala in 20 years to come. Tuleme kuba n'abantu basobola kutema nsonga. Political education mwamujjawo mu secondary schools kubanga mwamanya nti bana yetu basomesa political education bajja kubuuka. Era with the time mugenda scrappinga okusomesa ba Napoleon ba King Louis the 16th byonna mugenda bijja mu curriculum ya history. Kubanga mwagala bikyusa baleme kusoma ku revolutions ezatakinga place in France. Kubanga ebintu byonna ebyatekinga place mu France revolutions zonna ezaaliwo zonna zakozinga byonna biri mu Uganda era bye byali France.
King Luyayo kabeeko bayeke bamuggyeko kansooke nteeko wano ka S okitegeera King Louis byonna bye yakole France byonna biri ku happening e Uganda mujjewo mwajjawo political education because abantu bali bagenda kusoma ku leadership bamanye omwana ave mu senior one watandika kusomera political education agambe kitegeeza bano abasajja batubbye nnyo ensi yaffe baagimalawo dda ne mujjawo political education kubanga mukimanyi temwagala bannayuganda babuuke mwagala tusigaza nga tuli bawutta nti mu myaka 15 waleme kuvaayo na muntu asobola ku reasoninga beyond nga bantu bamanyi kimu kubeera okulima agriculture mumusomesa political education mwamujjawo ne history mugenda mujjawo ng'omuntu ayagala nga toyagala funanya ku knowledge how revolutions are done how change of leadership is good for the nation mwagala tudongoza kyovula wakwata mukyala ono omuteeka mu education ng'okimanyi nti ffe abasoma ku history abasoma ku gundi kuba musolini kuba mechanic nga mukimanyi tetusobola bawagira kubanga byonna byonna ebyaliwo France biri mu Uganda awo banoonya kamubaka Bajjo bakimanyi ensi yabakyawa ba Dr. Tiamale bakimanyi ensi yabakyawa bakimanyi Bajjo last time yabadde agamba musimanyi buli waita baagala mutta akimanyi nti ensi temwagala banoonya kamubaka kwekomyawo mu kampu tewali bakimanyi ensi yabakyawa do you know how it feels okubanga otambula nga buli omu akuŋŋola bugunzi gomanje kitegeeza nga tosobola na kukyama kuduuka kunywa kasoda do you know what it means okimanyi kitegeeza ekyo Bajjo kyayitamu every day kubanga yalina omukisa ogwogera ebyamagezi n'ayogera mu sense nyeyisima kyovula neyisima naye kati yeyogeza simanyi bantwala kitali bantwala mukomera simanyi biki bamanyi banoonya comeback era buli ajja kyovula abayogera layini emu nze Lubega oyi naye yazze nze Mukasa nze bampita Yisima Lubega oli bamuyita Mukasa Andrew bonna bali byakisiru ebyo nze Lubega ndi Muganda. Are you stupid? Kubanga sente baganyo zibawo je tumanya tukyandi oba muli mukweko zaakoza mwagala kutta Kyagulanyi mwagala kutta abaana bali mu kkomera mwenna mwesoma tugenda mu kkomera temanyi munna basiru temanyi kulimba bonna boogera ekintu kimu oli Ismaili yakogera juzi bantwala wallahi njagala bansibe nze nonna yazza akoze video nange bantwale mu kkomera. You very stupid. Line yemu script yemu mwogera byebimu muli basiru Bajjo ne Ismaili mutulabako ebirevu mutuyita mbuzi kugamba mulabanga script yemu ekibozi kyekimu oli yavuddeyo n'agamba bagenda kuntwala mu kkomera nono naye Bajjo avuddeyo agambye nange munsibe nange muntwale same story byonna mulaba so serieji so seriemu muntu omu yabagambye kati mugende mwogere kino mwefule nti kati mwe mwabikyawa biki mwagala nnyo Bobiwine mwenna muli kwogera ekigambo kyekimu mutwale mu kkomera mutwale mu kkomera ebigambo Isima ne Bajjo bye boogedde mu nnaku zino singa bali mu kkomera singa babitegeeza singa bali mu kkomera ate abandi barestinze bandi badde ba special force kubanga Museveni saa zino buli mulimu agutrustingira SFC tewali Museveni ne bw'omugamba saawa zino nti full stop yayogedde ebibi about your government full stop oyo mumpi mumulaba full stop oyo mumpi Museveni ne bw'omugamba nti full stop spoke ill about your government amusindika special force Museveni ne bw'omugamba full stop akasajja akampi mukalabako akali mu Amalula family Museveni ne bw'omugamba nti full stop spoke ill about your government amusindika special force kati gwe mbulya lwaki Bajjo tali mu kkomera saa zino mbulya lwaki Isima all access tali mu kkomera saa zino okitegeera kubanga balina script yeji Isima yazze juzi mutwale mu kkomera umunsibe eyandopi yabadde mu Nyankole
eyabadde bamuyita Mbabazirake, eyandopi yabadde Munyankole, eyandopi yabadde Munyankole, bino ebintu yabanyankole. Same story that Bajjo has come up to say. Same thing. Not even 2 days. Muli basiru nnyo muli bajega. Tewannaba kuyita nnaku 2 nga Isima ayogedde ekibozi kye kimu. Naawe Bajjoze. Naawe loli kugera ekibozi kye kimu. Muli basiru. You're on one script. You think we're stupid. Mutulaba kebirevu mutuyita mbuzi basiru mmwe. Mutuyita badongo nnyo kugamba. Mutuyita badongo nnyo. Ne Bajjo naye azze munsibe muntwale mukomera. Nze nja kufiira mukomera. Nze munsibe. Nze munsibe. Muli basiru. Yenna abalira Museveni. You dance. Museveni, you employ only dance people. Saba bandi matibo habura yori Museveni, you employ only dance people. They are very dense. Kubanga script singa ye mukati mungena kulaba ne full figure ajja kujja. Very soon. Hey! Inze! Ne! Bajja tutta. Batutte fe full figure sipa yo. Juzi ya wadaga muzengera kole kibina kyaffe kigeno ita change. Same script. Very stupid. Abalira Museveni ye nali dance. Museveni, why do you employ dance people? Because they are your neighbors. Because they are your cousins. Because they are your nephews. You employ dense people because they are your nephews. Do you think the country will develop when you're employing all those dense people who cannot even strategize and think? Bawani sisi kuriputi emu bajiwa buli omaji someko. Bawani sisi kuriputi emu buli omuko bawana asoma buli omu bamusindikira. Ne bamugamba somako kino. Bajjo somako wano. Haka naye gendo yogere bino. Isima naye somako wano gendo yogere bino. Mwenna muli ku kintu eki. Bonna bali ku kintu kimu kye batambuza. Batuyita basiru. We are not stupid. Tetuli badongo, tetuli bajega. Guno mulembe gwasomako. This is a rubber-dub generation. Museveni tibo habura. Saba bandi mu dictator Museveni. This is a rubber-dub generation. In a generation ya rubber-dub style. Toyina chosobola tosobola mbyali zoningi tosobola badongo bokozesa. In a generation mbyali zoningi bokozesa badongo nnyo bakadiye. Okitegera bokozesa badongo nnyo bakadiye temwina kyemusobola kukyusa banna Uganda bamanyi balonda president wa Robert Kyagulanyi Center mu gwe baagala okulaba mu bukulembeze. Museveni, you're former president of Uganda. Saba bandi mwelobele kakuta Museveni, you're former president of Uganda. You are illegally in the leadership of Uganda. You imposed yourself on Ugandans. You're an illegal president. You know that very well. Because when Bobiwine challenged you, and he brought out the DRA forms, the little that he would afford to collect, they were showing that he was winning by 54%. You had all the state machinery, you had the electoral commission by your side, but you wouldn't even prove beyond reasonable doubt that you won. You didn't even parade your DRA forms. Museveni cannot even produce 1,000 DRA forms because they know they just window dressed the win. They were window dressing to approve that he won. President Robert Kyagulanyi Ssentamu challenged you to bring your DRA forms. Museveni cannot even produce 1,000 DRA forms because they know they rigged. They were just window dressing the results. You claiming that you won. Bring out. Kali Museveni ogamba bakuba. Kali you bring out the DRA forms to prove that you were rigged. Kali tuleme, don't bring out the DRA forms where you won from. Where you won on. No. Don't show us the DRA forms where you won on. That show that you won. No. Bring out the DRA forms that you claim that they rigged your votes. Ogambe nti wano Bobiwine wano yala ina kufuna weziti yafuna Museveni nampawo weziti. Bring them out. Kale Museveni leta yo DRA forms nga bitano eziraga nti bakubba. Saba bandi mwewe likakuta Museveni tibo habura. At least bring 500 DRA forms that show that they rigged you. Just because you're claiming you won. First time you claimed you won, you did not bring DRA forms to verify yourself. To show Ugandans that, you know what, I was voted for. Mumbere ntufu.
I was duly elected. No. It was later. Then after a few weeks, you come out and said, Bobiwine and his group rigged my election. You didn't even bring those DRA forms that show that you were rigged. Because you know very well that His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu won. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu beat you by landslide. Tibo Habura Saba Vanda Moyo Kakuta Museveni Ochimanyi. Ochitegere. Muchimanyi. They know very well Bobiwine won. So, the issue is regaining the victory of Ugandans. But Bajjo bachimanyi tugenda kugusa ekintu. Bachimanyi. Naye obusiru, script bajidde kuyemu. Script bajidde kweki? Kwemu. Script bajidde kwemu. Ochitegere. Bajide ku script mu bahunze yenna ababalire oba musanga wa genocide cause someone asibe wa genocide buli nako tosobola kunga mambo jukidde leero nti gwe mukasa uli Kyagulanyi. You very stupid. Mwena ababalire omuzannya ogo, sit down, revise yourself, weerowooze weebuuse olowooze ng'omuntu omukulu alina amagezi manya nti Museveni sente zakuwa tozirira bwereere. Strategize and think properly. Okitegera? Saba Vanda Muhabura Museveni, the people you employ to strategize for yourself, for your defense, on the media and some other platforms, are very dense and stupid. That's why the only problem that I know that is causing this, Museveni, you employ very uneducated people just because they are your relatives. Museveni, you employ people who are not fit to be in those positions just because they are your relatives. Mu employing abantu abatalina magezi because you want favors from them. Nti okimanyi nti wenteka wao au wenteka gondi Andrew Mwenda aja kunjogeranga wendi omulungi. Wano wenteka wao bali omunsi aja we can do money laundering ate yatukubye ku mukono. Nalaba documentary called Jazeera. It is a country that there is a country called Maldives. It's an island. Ngabasajja batunda island zonna. Naye nga baba wadde pallet za sente. You know pallet obwe 10 million $5 za dollar. Nga sente ezo pallets nga bazipanze on pallets dollar bwa 10 mutwalo 5 million US dollars. Ngabana abasajja bagenda zitika ku nnyonyi bazivuge bazituse mu gwanga bazingize mu Bank of Uganda bazingize mu Bank of Maldives kanzoke mbanyumize kwano bazingize kale katugaye mu Bank of Uganda bazingiza mu Bank of Uganda zo sent bazi dissolving mu Bank of Uganda batandiko zesindikira kwa account zaabwe ziri mu DFCU samu kutesa ina Orient Bank baziteke mu Orient Bank ina baziteke mu DTB ina baziteke mu Crane Bank mumanyirwa aki. That is why Museveni tayagala kujjawo Mutebire ne wabata kyategera byakola. That is why Mutebire ye board director era ye governor, ye board chairman era ye governor, kubanga these people bakola money laundering. Nkimanyi bulungi nnyo nti abachina ennyanja gye baagula, abachina ebizinga bye baguze, abachina ettaka lye baguze ekalangala, bonna byonna bakola money laundering batika sente bana abasajja. Ne bazingiza mu Uganda ennyonyi netika sente naye nga sizaaba na Uganda nga z'abantu kinoomu. Ne bazingiza mu gwanga, ne bazingiza mu Bank of Uganda, ne zibalibwa, ne ziverifyingibwa, ne bazidissolvingirawo. Ne zitandika okugenda ku account zaabwe through different companies. I know this thing is happening. Kubanga okugula ekizinga ekalangala nga mwagala kikolerako business zammwe mu abachina bazigulira mu dollars, mu $1 million. Ugandans kambabulire ebyo ebizinga bye mulabe ekalangala Museveni ne Saba Vanda Muhabura babitundira mu $1 million. $1 million, $10 million, $5 million, $4 million, $2 babitundira mu dollars. Bye mulaba musimanyi amajega kuba abantu amasasi obutavuba ennyanja bagitundira mu dollars. Era something in Maldives ennyanja bagitunda mu $1 million.
nga bagala sente bazibabalire bazitike kunyonyi bazingize mu banka yaabwe bamale bazidissolvingire ku account zaabwe balina dollar accounts kati abamale kati bazingize batokata nga batandika ziwayaringa mu offshore accounts mu banka zaabwe Switzerland wa mu America nga baziwayaringa eyo naye nga tosobola kukola money laundering nga toli helped by the governor of the bank of the central bank tosobola kukola money laundering nga toyambiddwako governor wa banka enkulu mu nsi yo tekisoboka. First of all, governors are approving atya mu America wano okutambuza policy za sente million 5 za dollar governor w'ensi alina okuza approvinga then secretary of state owo mu America n'asayiningako omukono ne muzika ku ne muziyingiza eggwanga. Secretary of state wa America tasobola kusayininga ku sente ezo nga governor wa Uganda tamanyi tekisoboka. That's why Museveni alemezaawo governor Mutebire ali musajja akaddiye ali sina takyategeera byakola naye amulemezaawo. And first of all, ye chairman, board of directors, board of governors of Bank of Uganda, chairman wabo. And is the governor, Bank of Uganda. Chitegeza, nti ajja kuyingiza sente as dissolving abanyonyole. Anyonyole ba director banne, kubanga director bonna bali under him ye chairman wabo. Abagambe sente zikyali bitwali sivinzo sente bichi. Kubanga ezo sente ziba nyingi nyote zisobola tambuzibwa muntu Secretary of State wa America abera nozi signingako nti milioni 2 za dola zigenda mu Bank of Uganda. Okitegera nga governor akimanyiko gwe tewebuza lwaki kubanga otuba ne board governor omulala abera overseer chairman wa board abera overseer to the governor. Okitegera board chairman owa Bank of Uganda abera overseer to the governor. Kati Museveni tayagala ekyo kifo kiwa muntu mulala kubanga bamanyi Mutebire agenda kufa tagenda kubeerawo kubalumiriza bagala kiwa Mutebire kubanga amanyiriru zaabwe zonna gwe bakona ivinze nayo kubanga bakukusa sente balondalinga sente mu ggwanga eryo kivula bagala wabeerewo omuntu ogwo Governor Mutebire ye board chairman ate governor Bank of Uganda kubanga banasese bakola money laundering ekike kya waggulu eyo bizinga byonna bye batunda ebyo sente bazingiza cash ne bagenda mu Bank of Uganda babibala ne bazibala ne bazibankinga wali ne batandika ozeweleza ku account zaabwe kivula saba bandimwe tibo habula yori Museveni tasobola kukkiriza muntu yenna kujjawo governor Mutebire oyo kubanga bamanya agenda kufuna sobola bako bujulizi ncha bakimanya agenda kwefira musajja akaddi okitegera basebo ne banyabo tuzukuke eyensi batunze buli kimu tetuna kye tusigazanga bana Uganda tuzukuke twebereremu kyagulanyi gwe tulina yekka. We have to fight for him. Bine ekizibu bino bitambuza emboozi ya Bajjo abasajja bali mu kubba sente simanyi tomutimbye buli wamu buli wabikula buli wamu buli page byaliko. This is stupidity. Lwaki bonna bakanira bayingiza makomera Isima akanira muyingiza komera Bajjo akana muyingiza komera baba nga bagala gende okutta bana bafe. Tuzukuke twebereremu. It's high time. Obukulembeze bugenda chuka very soon. Kubanga Museveni is illegally the president of Uganda. Museveni is the former president right now as we speak. Muchitegera basebone banya. Museveni former president as we talk right now. Museveni is former president of Uganda. We shouldn't be diverted. Okitegera kale kambaleke mwebale kubeerako kambaleke kaneyongere emirimu gy'abakama bange inshallah naye diversion z'ekisirusiru oyo musiru byayogera titubitwala era ngenda kwogera ne ba admin bannange kweno page tujjeyo kasasiro oyo owa Bajjo simanya ayogera biki tubijjeyo ku page yaffe
omusajja avumye Kyagulanyi for a long time. Mbajja ku page yafe kola coach. No. That man has abused the Kyagulanyi for a long time. Ku page yafe akola coach. We are fighting for our victory. We are here to liberate Uganda and we are here to liberate our country. Tetuva ku mulamwa. Museveni gamu bugumi. Bintu Sibilunji. Okitegera. Mwebereremu. People power.